Okuzimba kyabuvunanyizibwa naye ozimbye otya? Kangwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing w'amayumba, interior designing ez'omulembe, so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri Rubaga Kabusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Okay, tuwaniriza ku Nyondo, ku Nyondo Media. Baila ku Nyondo BREWSTER. Nyondo okay, Media. Tuwaniriza ku Nyondo Media, of course nga bulijjo eze Nyondo Rozet. Nga bwe mwalabye okusookera ddala twabadde ate ku branch eya BREWSTER Coffee Obsession Academy ya mu Dubai. So etuvudde Dubai aye tusalo ntujja wano Abu Dhabi main branch. So chiri main branch. So mbadde keyo
by the way nga nangira BREWSTER Coffee Academy Coffee Obsession Academy naye nga sifunako chance kukyaliyako either ya Dubai oba Abu Dhabi naye nfunye omukisa the same day I've visited the company or the academy era mbaddeyo nga mpulira kafulu babeera atya mu kofi nga bagamba kafulu kasi mwerinnya mbadde ndiwulira naye mbadde so happy ate okumetingako olunaku olwaleero mbadde nsaba olamuseko yali ku Nyondo Media Kulaba obuuzeeko nate awengera okweyanjula amanya go gonna tandikirawo butereevu tukusanyukidde Nyondo Media kuba nti otukyaliddeko olunaku olwaleero ku BREWSTER Coffee Obsession Academy emu bweti mu Abu Dhabi emanyi ki coffee kyeri wabula tulamusako yenna ali eyo omuwagizi waffe omwagazi wa coffee oba a coffee lover yenna yali agadde okumanya ki coffee kyeri wano ku BREWSTER faba training coffee kyeyo kyenyinza obagamba amanya gafe nga wulidde basiga wulidde mu bumpimpi amanya Kasim Abdallah omu ku basomesa abakugu ddala mu coffee industry wabula nyinza obutakuwa kingi nnyo naye nga kyolina okumanya Kasim ali omu ku ba coffee lovers abaagazi aba coffee nali nkuwuliddeko by the way naye ndi so blessed nti olunaku olwaleero nkulabyeko amina so nga tukyagenda ddala maaso n'ekisiibo of course mwenna abasiiba banaye mukola kyamaanyi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala kuba okusiba si kintu kyangu kuba kwewaayo guba mutima so mukola kyamaanyi abasiba mugende maaso n'okubanga mukola ki nga musiiba empeera yammwe eri waani wa Allah kaakati kanteere bulungi nnyo nga tutuuse ku BREWSTER Coffee Obsession Academy. Of course there's so many questions to be presented. So mu bumpimpi mumaze ebbanga ki kampani emaze ebbanga ki academy emaze ebbanga ki company eno in the existence since its inception emaze ebbanga mwanvu nnyo tuli mu operation over 15 years nga tuli mu operation naye nga tetutandikidde kuno ku UAE nedda way back from our home country kuva waka tuze nga tuzimba kintu kino mpola panga tukituusiza mu UAE nkakasa nti with our dreams coming true someday kigenda kubeera international oba worldwide oba global nga bw'oyinza okiyita naye nga tubadde at least mu operation for over 15 years. Omuntu agenda kutandika ekintu abeerako ne idea. Omuntu agenda kutandika ekintu abako ne background. Briefly tunyumizeko about you nga gwe omuntu na wajjawa that kind of love that you have for the coffee. Love ya coffee kya kunywa. Ekyokunywa kino natambulako nenva mu nsi yaffe ya Uganda nemba nga nzizeeko mu mawanga eno e Bulaaya nga nze kutambula just kulabako ku Bulaaya nayo efaanana etya wuuyo nga ngwa mu Dubai naye mu Dubai mwinagwa nesanga ate coffee ate mwattu ali everywhere kyokka ate ewaffe gye tulima coffee ate ffe tetumuwadde yadde na even a small piece of value so champa inspiration y'amaanyi nnyo okunoonyereza ki coffee kyeri and from there inspiration for coffee started till where I am today. Nazimba inspiration day by day nemba nga ndi inspired ne coffee nenyingira coffee industry. Leero ndi omu ku bakugu abatendeka coffee mu Bulaaya eno Abu Dhabi ne Dubai ate nga nina abalabirwako bangi bensomeseza abayitidde mikono gyange saako ne BREWSTER ate go naye nga ate ssanyu lyerere okay so tukyagenda ddala mu maaso so mwina branch eri Abu Dhabi Dubai nene eri waneeno naye nga of course olwakadde tetujja kumanya byonna nakubuuza byonna ate nekyala sis
you've given us the opportunity ngaba Nyondo Media tukakola fenna. I think ebisinga abantu osobola kubimanya mu lunaku lwerumu, but step by step, slow by slow nga tuyongera okuba nga tujja kubanga abantu bongera okola ki okumanya. Right now oyina abana bamikanga mu class nga mweno branch wanene ya Abu Dhabi. Right now class enrollment nene ddala naye lwakuba tulina classes eziri mu classes nga 3 okutambula buli lunaku zitambula classes 3 buli class ina ekiri ennyo abaana nga 12 at least abaana 12 classes ziri meka classes ziri 3 class esooka sawa 2 mpaka sawa 6 sawa 6 mpaka sawa 10 sawa 10 mpaka sawa 2 ez'ekiro. Classes ezo zitambula zitya era lwaki mulimu classes lwaki abantu basoma lwaki abezi tebasoma kuva nti bakuva ku macha mpaka kawungezi nemugenda muteka mu classes why nga bw'omanyi formality of education nti oyina standard oba omutindo gw'olina otambulirako. Omutindo guno guli nti tojja kukwata omwana wa nursery ate omusomese ne mwana wa P7 kitegeeza nti buli mwana ayina class ye. Kyova olaba classes za njawulo waliwo classes emeka 3 ate zino classes zituwa amasaawa 4 buli class. Kyova olaba waliwo enjawulo ya zino classes okuba nti ono olunaku olusooka ali mu class ye owa wiiki ali mu class ye saako n'okuba nti ow'omwezi naye ali mu class ye. So kyekyo kyova olaba nti classes zaffe ziri ki ziba zanjawulo. So kiringa nga okiri mu masomero nti omwana agenda kuva mu baby ate agende mu class endala okusinziira ku ngeri gy'abeera aperforminzemu. Abayizi bano mubawa gundi mubawa as in what mubawa ebibuuzo mubasetingire ebibuuzo okulaba wa watuuse okumupromotinga. Yes. Abayizi bano tubawa ebibuuzo every after a module definitely tuba tulina obbawa ku bibuuzo neera we muyingiridde mbadde nkola ki mbadde makinga ku bimu ku bibuuzo eby'abaana bye baakoze okuba nti babeera promoted to next level oba kubeera recognized naffe ffennyini tukola assessment through bibuuzo bino okuba nti ono omwana atuukiridde omutindo ddala ogulina okuba ku level eya operation mu field kyekyo. Mbadde manyi nti no bakola only practicals naye I've seen even the papers yanga bokyogedde theory ne bayambirawa. Eno theory bayamba kubanga ekintu kyonna ng'onaatera okiyiga obulungi n'okitegeera n'okikugukamu olina okutandikira mu theory nti from theory you build on practicals. A theory of education yenna amisinga theory of education kitegeeza nti ali half baked ate nga ffe abaana baffe tetwagala tubaleke nga bali half baked kitegeeza tulina oba building right away from the start to the end mpaka lwe tubatuusizza mu field okuba nti tukakasizza nti ono omwana afunye akalimo ali akola then from there on netubanga tukurecognizinga with at least a certificate of completion. Okay. Yes. Basumiranga mu bbanga ki lyemuteekawo nti no from here to here basumiranga bbanga ki omwana okubanga akuguse nava mu academy nafuna omulimu. Okay. Bano abaana ebbanga lye tusomesezaamu liba bbanga lya mwezi gumu n'ekitundu 1.5 months. Naye nga by then omwana tuba tumaze okumukungula ddala nti in a way that tulina we tumutuusizza ali ready okukola ki okukola ali ready kukola wabula ne wabawo obudde obulala bwe tubongeramu abaana abo in case n'abanga tanaba kubeera ready bulungi. Kyemanyagala okubuuza nti of course babeera banjawulo n'enkwata yaabwe beera yaki yanjawulo. Esinga oli abeera atuuse omwezi mulamba guweddeko n'ekitundu nenga kyamazima gani nti akyabulamu omusendinga awe oba waliwo another opportunity another chance. Nedda ono omwana abanga tanaba kukwata bulungi okuba nti buli module tubawa ebibuuzo ebyenjawulo ono omwana tumukolako assessment nti ne bwaba amaliriza omwezi gwe gumu n'ekitundu ng'asoma naffe still tuba tukyasobola omuwaki ebbanga eddala okuba nti abeerawo all the time. Ebbanga eri ebisale byeyongerako okusiza ku biri byaba yasasula before nga amaze okukanya ku bbanga lyagenda okulwanga. Eryo ebbanga terisasulibwa. Eryo ebbanga
guba mulimo gwaffe okudevelopinga skills ze mpaka ng'atuukiridde omutindo okuconvincinga any interview nti ye mutuufu alina okukola ki okuweebwa omulimu ogwo. Nze mulamu ndi muntu atya nnyo competition ate nga kyenzudde nti coffee academies nyingi muno mu UAE kati nga mwe aba BREWSTERS mukimekinzo muti okuba nga kikyalo kiri stronga mukyafuna n'abaana enamba ennene ne baba nga bakyabeyungako bano bagenda bano bakoma bano bagenda bano bakomawo kyanjawulo mwekiri kuba other coffees academies. Ekyenjawulo kyenyinza oteekawo omanyi waliwo kye bayita class ate waliwo kye bayita class is always permanent then waliwo kye bayita quality. Tukuumidde omutindo gwaffe ku quality ne class okuba nti class yaffe ino sigala ngeri permanent wankubadde nti wabeerawo ebiyugayugamukko naye nga ate still these challenges should not affect your class. Then ne quality nti tufube nnyo okubeera nti tumaintaininga quality eyo saako n'okwongerako okubeera nti we get out the best quality. Ekyo kyetufudde one of the most outstanding amongst others. Abayizi bano mubafuna mutya? Abayizi bano leero tufunyeko omukisa okuba nti tuli naawe on our platform. One of the platforms ze tufuniramu abayizi bano eri through advertisement which you are doing. Secondly, one of the other platforms is person to person in a way that abayizi baffe bennyini bagenda ne batwogerako ebirungi eriki eri abalala none bagamba and then the other thing is our own quality bagenda ne bamarketinga in a way that bo bagenda eri ne bapresentinga ekyo kyennyini ekyakabi mu field olina gamba ate gwe ono skill wamujjawa okitegeera. That is one of the other ways nti oli bwabuuza ekibuuzo ng'ekyo kitegeeza nti recommendation ziba zikola ki bazijja. Okay, ampozi of course abantu basobola okuba nga oli ali yalitaze services zino bayali badde nga yetaga okuyiga coffee naye nga muli alinamu fear nti maybe this thing is expensive then nembuuza nti ebisale byammwe bineeno biri bitasibya akaweerege. On the other hand bw'obanga mumaze okutegeregana nagatera sente bweziti muzagala zonna cash down oba mwana asobola okusasula mu installments. Butereevu bwe tudda ku bisale ebisale bino biri very friendly nga bw'okiwulira nti tugezaako okuteekawo ebisale ebiri friendly kubanga tulina target educating our community naddala our African community okuba nti eri emu most recognized communities in the barista unit. Kakitegeeza nti bwe tuba nga tulina target eyo nga ye vision yaffe enkya ate kati bwe tukalubya ebisale bino kitegeeza nti tetugenda tutuukiriza ki target yaffe. Kitegeeza nti we have to put up a very friendly price tag egenda okukola ki okukkiriza buli omu okuba nti ayingira field eno n'okukuguka ffe to obtain our target. So kitegeeza nti ebisale byaffe biri very friendly. Ekyokubiri how are they friendly nti bikuwa even payment in bits kyebayita installment payments nti okyasobola okusasulako then within the course of 1.5 months nosigala ng'okola ki kofunyeyo ng'okola ki because si nti ffenna twesobola nti tujja zikwata mulundi gumu tukole ki twisasule. So package yaffe nene nnyo ddala erina units 6 naye nga mu units 6 zino zonna tulinamu ne bonus unit gye tutaddemu okuba nti eno bonus unit ate egenda kuwa ekyenjawulo ekyokukola ebintu nga sweets, egenda kuwa tea infusion, egenda kuwa English breakfast, ebintu ebyenjawulo ebitasangika in all other fields. So mu ngeri bwetyo tugezaako okukola ki okwanguyiza oyo yenna ayagala okusoma okuba nti anoonya BREWSTER weweeri. Okay. I'm president of BREWSTER Academy. What did I want to ask again? So there's so many things on the head. Okay. Bwetujja ku kintu ekitibu, bwetujja ku challenges, jukira nti buli mulimo gubeeramu challenges. Naye bwe kituuka mu challenges ki ennyo mwezi mutera okufacinga
sometimes it's better no kugamba to maybe you can even as in you lose up the hope. I mean you happen to lose hope. Challenges chije single kusinkana. What I can tell in coffee industry there is no regrettable challenge. Until I meet a challenge and I regret over it, no. If you choose to join the coffee industry, this is to whoever is watching out there. It's a very common term. Challenge. But in the barista unit, there is no challenge that can put you down. Okay. For whatsoever case, oja kufuna chi? Oja kufuna mpaka answer for that challenge. Yes. Okay, go enatulaba okyali ku Nyondo Media era ng'okyali naffe nze Nyondo era nga bulijjo ndi nkyali ne mwami Kasim. So mbadde nkusaba katusooke njagala nnyo okubanga ekintu kye twogerako omuntu akirabako. So kamusooke mulabe ka video ku buli kimu nga bwekitambula abayizi bakola emirimu gyabwe and then tovaako tubeere nga tweyongerayo ne interview yaffe. Ekintu ekirala bane mukulikeo mulango bakama baffe ekikulu nange mpapa nnyo sometimes nasonye banango bane ku mulimu kakati kyebadde mbuuza kikino wamanga of course oli asobola okwewaayo najja nasasula ebisale nayigira ddala nafaini nga tokufuna omulimu oba kambuuzeemu nti abayizi abayitirako wano eno waliko bemwinawo nga bali successful nga bali mu freeday nga bakola butereevu bwe tudda ku kintu ekyo teri muyizi kyolina okumanya oyo yenna ali eyo kyalina okumanya teri muyizi ayitirako mu BREWSTER n'alemererwa ekyo tekiriiwo kubanga engeri gye tukuteekateekamu ate tetukuteekateekera kulemererwa. You have to be successful whatsoever point. Ne ku lwekyo abayizi bangi nnyo abali mu field bangi nnyo they can testify. But at least some of them I think ndoza ninako omu babiri wano. Isani? Jangu. Okay, kati mubayambako mutya? Bana baliwo nga badde amaliriza bw'ati bamaliriza mukubira bukubizi bayiweera ba oba musigala mutekinga that initiative nembera nga musobola okumukwasaganyizako mu ngeri emu oba endala okufuna omulimu. Butereevu fenga BREWSTER we are parents tuli bazadde. When you come to BREWSTER, you've joined a community that is a recognizable community under parenthood. Ntiteri muzadde yenna agenda okuleka mwana we okuyayaana ebweru eyo n'abanga talina kyamugaso kyakola ki. Definitely okuba nti tulina connections ez'enjawulo, okuba nti tubadde mu field okumala akabanga tulina connections ez'enjawulo, abaana baffe bokka batuwa connections. Feffeka okuba nti tuli mu field tukolagana na companies ez'enjawulo, so we have sometimes opportunities ez'okuba nti abaana baffe performance bulungi, we have at least some ready-made jobs for them. And calling upon omu ku bayizi bange yono sawa zino ali one of the senior baristas in the field, akolera one of the most recognized coffee shops around noza jogera ekenyini. Yes, ndoza aline mu uniform yayo. Yes, abadde yakava ku mulimu ndooza. Is it CCR? Yes. Esange bwawa. Sange Albertine, then Branch Nene. Yeah, we've heard about it by the way. Yo nene. Tusanza okola basewo. Oluganda lukuba bulungi. Yeah, njageza. Je baliko. Alikuwa. And subhanallah wa ta'ala. Ekamu wade kama skida. So ekigendo kiba bulungi nnyo. Yeah. Oli proud ne BREWSTER. Bulungi nnyo. Entusiza wano wendi. Wajiwininga banga ki? Mwaka gumu mabegako. Najja wano nga njagala soma coffee. Najja nga njinako obwagazi passion. Nga kintu nkyagala nnyo. Naye so far wendi si wabi. Alhamdulillah. Okay. So mbadde nsaba osooka obuuze kaali ku Nyondo Media Kulaba omulamuseeko then tugende mu maaso. Yenali ku Nyondo Media yenali nga yagala kusoma coffee. Tuli wano ku BREWSTER Coffee Obsession Academy Abu Dhabi
So kila mtu ambaye yuko huko ambaye anataka kusoma kahawa, hapa tunachoma kahawa. Tuko na branch kubwa hapa Abu Dhabi, nyingine yuko huko Dubai. So mkuje tuchome kahawa ili tuweze kupata kazi, tufanye maisha mema. So wano tusoma coffee buchika cha coffee chonna era tusobola tufunane connection nyingi nnyo after nga tumaze okusoma wano mwana avanga agenda mu field nga buli kimaso bakikwasaganya. Yeah. Naye nakyenzo wano ku BREWSTER musomesa ne languages. Yeah, BREWSTER is multilingual. I've found here more than 5 languages. Kati nfuyalo Swahili. Ampozi, musomesa bana Uganda boka oba? Aneda. Ku BREWSTER Coffee Obsession Academy is a very huge community. Ogwandi community nene tuyinamu buli kika ekyomuntu okutandikira ku Babangali, ba Filipino, Abayindi, aba Nigeria, aba na Uganda, aba na Kenya, every nationality. Okay. So it is not accustomed to only Ugandans. No. So tubadde basingide nnyo mu Uganda. Kati how will those people outside there but I mean Uganda are going to get this? Buterevu, whoever is out there and feels like BREWSTER is the deal, guys, you can always contact us through our contact addresses. Maybe you can visit us in our Dubai offices or Abu Dhabi offices, as well as contact us on the following telephone contacts below. The official contact for BREWSTER is +971 55 41 29404. That's the official contact for BREWSTER Coffee Obsession Academy. Then the other contacts may include 055 202 3611, and then the other one is 0566 749920. That is for individual teachers. Okay. Whoever feels like wants to answer anything about BREWSTER, there are the contacts. Okay. Yeah. Thank you so much. Kati mpazi already onali mu field. Si temuliko kino nti awo mwana wabera yagenda bayagenda tumwetaaga twena okukola mujjuzo. Ate mwattu ffe ku BREWSTER okuba nti ekintu kyaffe kyanjawulo. Omwana bwagenda ate n'abaako nekyayize ekipya mu field akomawo ate n'ayigirizaako ku banne. Ate tetumugobera ddala nti avaawo nedda, because usually this world is dynamic. Nti buli lunaku ekipya kijja. So abaana abajja abapya bo banaategeera batya nti waliwo ekipya ekiri mu field. So definitely we have to welcome some of these abali mu field bajje bakole ki batwe ku knowledge oyo okuba nti tubeere compatible nga tuli mu field nga tunoonya emirimu. Then nekirala ffe bwe tutuuka mu field mu branch zetuba tukolako tugulawo coffee shops empya. Kati tufuna links nga beetaaga abakozi fe abamu kubajja ku BREWSTER tukimako abo abaana abamaliriza okusoma nga balina okujoininga field. Mpozi nekirala coffee ono onjagaza nnyo coffee oletedde okwagala coffee. Coffee alimu ebika bimeka? Coffee erina ebika bingi nnyo ddala, bingi nnyo ddala, wabula ate ebimu ku ebyo tulinamu ebika bina ebiri recognized omuli Arabica coffee, Robusta, Liberica, Sakona Excelsa. Coffee siyigo musinga okukozesa mwanga mu speciality industry tukozesa 100% Arabica. Bino ebirala Robusta biki ebya commercial, wabula ate bw'osinkana eyo akozesa zi Robusta mu speciality ngomanya nti oyo ate ali kacyamu. Kati mweno products kizo muyigiriza abayizi eza coffee? Products zetuyigiriza abayizi eza coffee, products nyingi okutandikira ku gye bayita coffee bar menu. Coffee bar menu ebeera uniform menu, naye ng'okuba nti uniform menu erina ebyokunywa bingi ddala ebiri speciality based. So ebyokunywa ebyo sisobola bimenyamenya n'embimalayo. N'ebimu ku ebyo tulina kye bayita classic coffees, mwe muli piccolo, cortado, espresso, latte, flat white,
cappuccino, ebyo byonna biri mu classic coffees. Cappuccino yeka. So ogade gwani? Bampita Murtala Hisan. So tewejjusa kujoininga Brewster. Kyewali yagala wakifuna. Akifuna nnyo. Ate buli lunaku nkyebaza Allah. Ya kubanga wendi wenkola si wabi nnyo. Najoiningawo ne babako nekyebangattako era nange bwe nkifuna mbiza nekigattako mu bayizi bannange wano. That's so good. Thank you so much. Oh, what else? So abayizi bakyaliwo waneno bangi. Abayizi we bali. Can I have a word at least with one or two? Yeah, it has no problem. Abayizi baffe we bali. All the time with them. Thank you very much. Nenga nawe webale. Ate bale kunjagaza coffee. Era naye mukwano. Go inalaba. Bado bakiba kirungi omuntu okubanga olina omulimu ogw'omutwe. Omuntu alina omulimu ogw'omutwe okufailinga. Nti ne wodda wali at least olewa okufailinga. At least ogenda in that very field. Nobeera ng'osobola okunoonya yakalimu. Yes. Okay. Kakyaleko ku bayizi bo. Batanko beegino abayigiriza empisa. Okay. So bebana abayizi. Abamu ku bayizi. Okusinza ku kyenawudde nti obukose nabaweri nene. Bano bebamu ku bayizi ate abali mu BREWSTER Coffee Academy. Kumukono gwange gwakono nyinako omukyala aliko bulungi ennyo oba omuwala. Then waliwo omwami. Waliwo ne mwana amazima ne muli single. Oba ndi mpoze kumukono gwange gubera gwa ddyo? Ogwaddyo. Nyinako freestyler. So ndowooza katandikira gwe naatulaba. Ntandike nani ne freestyler oba ne this lady here? Yenna gwoyagala. Nje baleko mukwano. Kale njiya. Ng'olabika bulungi Brewster yakulabiza bweti oba wajjanga bweti ofaanana? Ekitiibwa kya Mukama ndabika bulungi as always. Naye ng'ekitiibwa kya Mukama. Okay. Yeah. So oli muyizi waneeno? Yes. Wakamalawo bbanga ki? Nakamalawo omwezi gumu wano. Mwezi gumu? Yes. Omwezi gumu ndowooza nga ne wiiki ebbiri. Yes. Kati kiki ekyo ky'owulira mundamu gwe kyogamba nti Brewster kino ekinnyongeddeko mbadde sikirina before? Actually okulimba kubi Brewster nyongeddeko bingi because coffee industry nali sina idea about it. Actually I gained the idea of coffee through TikTok. Nga ndaba nnyo babarista nga binnyumira. So nengenda ku TikTok nentandika okusearchinga for BREWSTER academies. Nenfuna eno BREWSTER Coffee Academy. Nenjifuna ate ng'eri kumpi nange. Okay. Yeah. So wagifuna kuba nti eri kumpi naawe oba wagifuna kusinzira ku kiwalaba what they are doing kyekya impressing? Saagifuna nti eri kumpi nange. At first nasooka giraba mu kalango. Nenyongera okusearchinga. Naye nga buli wensearchinga like wembuuzabuuza ku people around bandagirira Abdabyawo ku Electra Street waliwo essomero. Ngenda okusearchinga okufuna contacts nga zimu zennina. Yes. Musomesa wammwe omwogerako ki? Coffee lover Mwami Kasimu is a teacher. Akukwata from day one Gatolina kyomanyi n'akikunyonyola bulungi n'okifuna bulungi n'ograspinga bulungi. Naye nga ndabikidde nga ali too principled omukambwekambwe. However asobola okulaga omugenyi nti ndi very easy naye nze mutwalira okusoma abantu. Nasoma psychology bagamba. Yes. Si tali rude. Not at all. Teacher Kasimu is very calm. A little patient with everyone. Yeah. Tali rude. Okay. Yeah. Okay. Ndowooza kiki kyoyinza okugamba oyo yenna ali outside there kubanga waliwo abaana abali stack ewabweru abamu batya bwe nagenda n'ensoma ssente empitirivu sijja kugisobola gwe okisobodde otya bwobaka kibusobola okuweereza abaana bali ewabweru batalina mirimu naye nga beetuddeko? Gwe wonna ali eyo atulaba ng'olina love ey'okusoma coffee ey'okubeera barista
tosobola developinga kubanga bwogamba nga olina love like if I don't have that love but I'm outside there nga nsobola okufuna opportunity nsobola okufuna esente ezikola ki ezintwala ezimala nengenda nensoma. What do you tell them kubanga bona agamba ayina love some maybe nga sina love nenga anti okujja okubisoma engeri kigamba simanyi naye mainly netola ku the one who has the passion of coffee. Okay, yeah, era osomusangayo nga alina passion ne maybe nga oyinza okubeera eyo nga toyina kasente bulungi nga tekawera but here at BREWSTER Coffee Obsession Academy our teachers give us time whereby you can pay your tuition in installments. Don't fear, please come take classes. If you have the money, all of it, you can pay all of it, but if you don't have it, you can pay in installments. Then you can take the classes. Okay. Yeah. Tuenza sweetheart. Okay. Nenda mulibana mweka. Abalala baliruda. Abalala babaddewo because tusoma in classes, tulina shifts. Morning shift babaddewo ne bagenda. Kat right now class gyensoma afternoon shift. Right now waliwo abali eyo muba bali mukola naffe wano abamaliriza practicing. Okay. Yeah. Okay. So tuyanza mukwana. I think this is enough due to time. Freestyle na kulamsizza. Kazoka kuwaka kamaskira. Akamaskira. So freestyle na olimuize waneno. Yeah. Naliko omuyizi. Ne maliriza okusoma danyo. Oh. So, right now ndi mu field. I'm enjoying. You're enjoying the field. Chiri wabwero. Obweru tewali nnyo kyamaanyi era bye tugenda okuva nabyo waneno tusanga ate eri bali bye basomanga bikadde nnyo ffe ate mweyongeramu ebipya. So BREWSTER yakwanguyira etya okubanga ojja n'oyigiramu n'ofunamu kipa kufuna mulimu? Actually BREWSTER nze nagijoininga because of the man bamuyita Mr. Frost akola nnyo obulango ku YouTube channel ye so ye mwaka kaseera yali abakoleranga so nenda baka video ke the way nenkegomba ngola bibakola yeah nenjake namba nenjikubako era musomesa Kasimu yankwata ne musanga owane yeah notandikirawo omulimu gwokola ni yagukufunira omulimu gwenkola waliyo interviews nengenda ninabe nasangawo then olwokuba nti nze nva ku branch y'amaanyi nayolesa kwekya abasomesa kye bantendeka nempitawo bukolokolo nga tofeyirinze unawadde era interviewer olwamala okuinterviewinga twagenda wa mugagga nga tutesa sente zezo kwenyimiridde kati so ekyo BREWSTER kyekola with the best teacher the best knowledge yeah. Subhanallah. Yeah. Mujagaza ko bibana we. Azje nange tichakase mwansomese. Ndiya ugamba ki? Yenemu ogamba otya munaye. Amanya gafe. Amanya nze mwami Mark wa charge. Era nga nsinzidde wano ku BREWSTER Obsession Coffee Academy. Yeah. Abu Dhabi Electro Street. Ha olabika omanyi bulungi nnyo location zizi neno so koziddemu ko yena ina ali eyo oyena ali eyo ngasobola okutukana bulungi nga tabuze omulagirira otya bonna ali eyo atulaba omulungi wano ku BREWSTER Coffee Obsession Academy tusangibwa Abu Dhabi tulina branches bbiri emu eri Dubai endala eri Abu Dhabi eri Abu Dhabi esangibwa ku Electro Street opposite Madinat Zayed Shopping Center, next to Lifeline Hospital. Immediately you reach there. Contacts Chemani Uberwa okozere search via internet. You can there get the contacts and you can do communicate. Everyone here is so humbled. They ask where picking and then get to you up to the location. Siwazibuwa kusanga. Dubai. Strategically just kugoberera steps za ku internet bichimu nobera ngotukayo. Thank you for the love. I see the love that you have for BREWSTER. Oh yes, yes. Thank you so much. Bia je baleko. Nego ndabikidde nga expert labiko oli musomesa. Nawuddeko tutulande bagondi tulinawo ne basi gondi bani. Yeah, but student teacher.
kale ba student teacher bava muno mwenyini mu BREWSTER Academy or just they come from outside and BREWSTER nebiranga ba employing ebiseera ebisinga ba student teacher banene nabo baba basooka kubanga ba student ajanga naffe nga naffe wetuli after nga maze okusoma era nakakasibwa kubeera okuwa ekya student teacher tekimala gagwa nti Mr. Kasim nga omulabye CEO ajja kulaba nti okay natukanye n'omutindo nti atukanye n'omutindo nti asobola okusomesa banne waatali n'akwata omwana oli n'akwata kitegeeza sente kigwira buli omu wabula omwana ali mu layini era kiba kitiibwa nno kyamaanyi nedda siri student teacher bandaba mwenna amanya mpitibwa Paul Mukiibi ndi munnauganda okujoininga BREWSTER Academy ndowooza waliwo era nga bw'ogambe student teacher omu ku mukugu bamanyi Isaani mumanyi yeyandeeta wano eno ku BREWSTER. Actually nze n'ekigambo coffee nali sibimanyi nali sibimanyi but okuva Uganda bangamba nti genda ogeze ku coffee like ofune art ofune omulimu kugagwe mulimu ogutambula mu UAE kati mainly najja nga nze kola art gwe manyi nti yatunda but when I came here I saw different case about coffee and that made me to feel that passion and love about coffee. Nasanga omusomesa omu bamuyita Teacher Kasim yampa passion eyo coffee lover omuntu yali azze nga nze kuba art namaliriza nkoze eki njagadde ate coffee okuddayo era nyina n'ekiri ekiga nti njangendeko eyo mu bitundu ebimu nze ngenda n'okuyingira mu kilaasi yo abaana banafiaga bali ku inspiring subhanallah ngenda mu bitundu ebimu e Uganda ngule akataka mind kati nange ntandisa ate coffee so BREWSTER it's a good academy ekujja mu gwe kyobadde olowooza n'ekuteeka ate ku level endala y'okwagala ekintu ekyo. Okay. Like academy tesomesa Bannayuganda teli based on Ugandans only. Tunamo aba Nigeria, tunamo aba Ghana, tunamo aba Sri Lanka. Like in my class bakwata badde tunamo muyindi, si muyindi mu Sri Lanka. Badde banyi muyindi. Tunamo aba Nigeria, tunamo aba Ghana. So tell you about only Ugandans. Mpozi n'ekirala bwemba nyongedde okutotola BREWSTER Coffee Obsessions Academy. Yes, also okuwulira nti Coffee Obsessions Academy, but we have a variety of certain things. Ebiseera ebisinga nti ojja kujja wano eno ozze kufuna skill emu naye olwokuba abana abaami they love for baagaliza bajja kuwa package oluusi etalina ku syllabus yo ate kuyambe mu maaso eyo mu ngeri emu oba endala nti packages ezimu ku zo mulimu okola mojitos, juices. Abazungu bano bagala nnyo juice. No, that's like a bonus. Ebanga sobola okuzitoya CV ng'ogenza onoonya omulimu. Sina CV eriba kuwa ssente nga zitegeerekeka kuba oba omanyi bingi. Sina yeyo yokka ojja kukuyigiriza okukola kye bayita English breakfast. Abazungu bano yes. English breakfast is a variety. Nga we wabeere Uganda n'osaba akatogo ka muwogo ku makya. Neno waliyo zi breakfast yemo, it's part of that. Kale kwegamba mu ngeri eyo bwendala nti olaba nti tuli more of coffee naye ate badivertinze bavudde ku coffee olwo ye package bamaze ogikuwa ogifunye coffee omuyina mu mutwe kati baagala oyingizeemu ekisingako nti omuntu oli wanaaba atudde okuinterviewinga ojja namugamba ebintu ebimu byaleta kusuubira kuba barista bamanyi nti nno yamanyi coffee naye ojja mugamba nti ndi versatile nsobola okukola ne English breakfast plus the juices ajja kulabamu capacity nyingi nnyo ne wanaaba tajja kuyingiza ajagamba nedda onajja kuba wa mugaso mukitegedde era nesente zonamugamba walayi ajja kuba agamba onajja kusobola mukitegedde anandiki nti ate abamu
nandi kisijja abamu abasomedde ku academy endala ba package eyo tebagina so nandi kinandi recommend omuntu okujja okweyunga ku BREWSTER Coffee Obsession Academy kuba yekyasinze wembala wiki yali ku kamera naye atajja kubanga tulengako mangu nnyo coffee nenga tweyanziza nnyo tweyanze ngema kuba n'omukwano ogwo ampozi nyina kinirabidde muzeeyi mbale nyakyenkubuuzamu katono nyaawo lwaki zino zi coffee academy lwaki tezitera kubeera na coffee shops temulinayo any dream in the future to do at least one in UAE? Not all about dream. Nenga twinawo already what is in position. Excellent cafe. Yeah, it is opening soon. Yes, it is opening soon actually. Opening soon. So excellent cafe gena tuyambako n'okubeera nti etuwa experience yenjawulo mu baana baffe because tugenda kutandika ngo basindika mu field nga bagenda kukolera excellent cafe to boost their what their experience in the field. So ebyo byonna tubikolera ki aba student baffe. Yes. Eno gundi BREWSTER Coffee Obsession Academy bale gundi pavo. So ogirabawa mu myaka ng'etaano maaso. Mu myaka ng'etaano mu maaso ate tujja kuba wala nnyo because we are looking at ourselves in a consultancy firm. Okuba nti buli yenna ayagala okumanya ku coffee alina okunoonya bunoonya baki aba BREWSTER. Buli yenna ayagala okukola ka coffee shop oba katunoonye baki aba BREWSTER. Eyo yeki ye long term vision yaffe. Yeah. Mwinako nekimulowooza kwati bamulitako mu other branches kubanga kati mwinako mu UAE, mu UAE mulimu Dubai ne wano Abu Dhabi. Temwinako plan eyo yonna in the future nti oba Uganda musobola okuteekayo academy anywhere nti Uganda omwana asobola okubeera eyo n'avayo nga abangukidde edo Uganda gye wano ng'afuna bufunyi mulimu because it is very important. Yes. Butereevu bimu ku ebyo mu long term plans zaffe. Very soon actually Uganda tugenda teekayo branch. Yeah, kubanga yensiboko yaffe anyway. Ekyokulala not only Uganda but we are targeting some other African countries like Nigeria because tuina abayizi bangi nnyo, very big fan base in Nigeria. We are targeting Kenya, Tanzania, twagala kubangula abantu okitegeera tubajje mu kizikiza ekyo. Kale abadde wiki ku kamera Nyondo Rozet likimu kigeze maso mukirabye nange ndivopinze love ya coffee kansubireyo nabanze mu kirasa tumanye ujja mu kirasa ngoli mpya muberamu kutizinga bishi onaba mukwano gwange. Nga tukyali ku BREWSTER Coffee Obsession Academy. Mbadde getting outside nsazo omukyali so smart bambi, she's looking so pretty ate nga yabadde bulungi. Of course musiramu kasoke mutole ku salamu. Assalamu alaikum mama. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So tubadde tugenda nga tuddayo nga tumaliriza byonna kwe kusanga omukyalo no she was happy kuba yali angobereddeko oba angoberera naye ate kyewuunyisa nga ate naye yaliko omuyizi waneeno mugambye nti atogera kwewala kamera za Nyondo soko jo zitulemu ko uli ozikola ki wezibabula kubanga mubereyo nga mutudde mubereyo nga mutudde katamina kye tukola ki kye tuyitamu nenga obale konfollowinga mukwano. Amina. Obale kunjagala. Amina. The love you've showed me by the way and by the passion. That's good. Kale mukwano. Kakati banga lyempwidde lyomaze wanene amin adiwa somera mu wanene nomaliriza nomana ogenda libadde ddene. Yeah. So sawa eno okola luddawa. Esawa zino nkolera mu kitundu bakiyita Al Ain. Nga nkolanga barista. Nagenda nga barista. Naye kati ndowooza byenkola bingiko kubanga obuvunaanyizibwa bweyongeramuuko nga nkolera ku dduuka liyitibwa Coffee Site Cafe. Yeah, it's a specialty coffee shop. Amanya.
Amannya nze Hafsa. Osiiba. Of course. Kunyinga bakwenda basina mutu olaba mudde uli mukuwungeera n'ekizibu kyakusanga muntu nga yasibye walayi nga nyiryanga bwonyirira. Siba munnange teeka from home family ngulumivu ya Busiraamu so toyina wewe walira kintu nga kino oli muntu mukulu olina okugoberera eddiini of course. Webale kwekumira mu kisebo nga tolabika bulungi onyirira. Nesi ono yansobedde okuva mabega yadda newalawala naye olowooza leero ogenda kunewala mukwano gye baleko ssebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi ku BREWSTER. Oyo yenna akola ali ku Nyondo Media sooka omulamuseko nate atwaga tumanye gwani era ku BREWSTER okola ngani oli musomesa oba oli muyizi ebintu ng'ebyo. Amanya gange nze Babu Abdul Hafidh owa BREWSTER Coffee Obsession Academy. Nze ku BREWSTER nkolanga musomesa. So oli kakugu coffee lover nakayizaako. Nze muganda wa coffee. Medira coffee era n'akabbiro coffee. Sikategeddemu awo bituufu oba just kwagala nnyo coffee kyekikubuuza kityo? Kyandiba kumutye nabitegeera. Asobola okukitegeera. Mfuna. Gemazima amatuufu. Naye mwebale nnyo tukyalirako. Kibadde kyassanyu nnyo balabako wano. N'abatanaba tukyalirako abatamanyi ku BREWSTER kiba kirungi nnyo neweekyalira gwe kennyini nojja neweerabirako banga mata yetumidde tanywa matabangufu kituufu. Ekifo ky'okuba essimu oba nojja ku WhatsApp n'obuuza kozi kino kigenda kitya kiba kirungi neweetuukirira n'omanya kigenda kitya bakikola batya olumala okusoma ki ekiddako. Ate omuntu yenna oba nti wandyagadde okusoma kofi mu kusooka oba omusoma ng'omulimu naye gumala ne gusukka okuba omulimu. Abajulizi abali mu field kati basobola okujulira nti nze we natandika nga barista naye kati sikyasobola kukozesebwa nga barista. Madaala gakyuka, madaala galinnya. Kiba kitegeeza bingi ebyakyuka. Hafi we yatandikira yagenda nga barista owa bulijjo ate yali agenze gezesa. Naye wekyasangibwa nti abisobola amadaala ne galinnya. Ali ku level ya waggulu. Kiri nti wokyagala n'okiwa your 100% osobola okijjamu kyekyokola kyokyagala. Naye buli lwoba nga okize mbuzi nga omuwaatwa wonaayitira obuyitizi just kiba kitegeeza era ojja kukomaawo ojja kuyita mu buyisi bwotyo. Nekirala kyenandyagadde nyongerezeeko ekitinitini nti okubeera barista wano mu UAE kyangu nnyo buli omu asobola okubeera barista naye kyenkizo mu byonna kikyosobola okukola okusapootinga kampani ya mukamaawo. Kikyosobola okukola okulaba nti eyo bizinesi ewangaala. Kikyosobola okwongeramu mu eyo bizinesi kuba coffee shop wano ziringa bizinesi eza bulijjo ffe zetukola ewaka e Kampala nti ntunda kabalagala oba nina akaduuka kange oba nkola omubisi gwange nze coffee shop wano. So bagenda okukwasa coffee shop gwe nga barista nga gwagitegerera okuviira ddala weetandikira mpaka okutuuka ku customer agenda okugulako. Kati gwe oba olowooza nti ogenda soma busomi coffee okube mmwanyi ku mashini eyo mmwanyi gwalina ogitunda kiba kitegeeza olina ogyogerera. Oba togyogeredde mmwanyi bakasitoma tebagenda gikola ki tebagenda gitegeera. Ate baba tebagitegedde tebagenda kukomawo. Ate baba tebakomyewo temulina bizinesi. Kiba kitegeeza naawe bakunyudde. We bakunyula ki kiba kisigadde ate kuddamu kutandika kuzunga. Kiri nti buli lwolaba nti ofunye omukisa ogwo omukisa gutwale nti mukisa gwa ddala. Supportinga bosi wo kuba yakusupportinza akuwadde omulimu kyatteeka alina okukolera visa. Bino byotuuka olinagamba simanyi nti nja kukolera visa simanyi tugenda kuyamba tukukolera visa. Nedda amateeka ga UAE gali nti omuntu yenna okukozesa alina okukolera ki
visa kiri mu mateeka naye kati naye waba akukoledde visa oba akuyambe oba akikoze atya naye nga kiri nti mwategeeraganye muyingidde business okutte osayinize offer n'omusajja muyingidde contract ya myaka 2 kiri erigwe okutambula maaso ne contract eyo oba kiri erigwe okukola obukozi ebbanga n'ofuna akupaaza n'ogenda ewalala kuba babarista kituufu kiri nti babarista tetera kuwangala mu mirimu kuba buli gy'okoma okubeera omukozi omulungi ofuna akupaaza buli gy'okoma okubeera omukozi ng'omanyi kyokola ofuna akupaaza naye kituuka ekiseera ate omuntu n'amera eggume kati n'atandika kutunuulira kubuuka nga gundi nga mpa abaana n'alemerera otegeera nti kati guno omulimu yalina ogutereeza kiri nti nja kugamba amazima nti coffee shops nyingi ezigulawo ate zikyayongera okugulawo ate nyingi eziggalawo naye ng'ekiziggaza bakozi bonga abakozi be baziggaza omukozi walemerera okugoberera amateeka ekisooka gundi food safety ya UAE egamba etya nti ebintu birina terekebwa bitya birina kukolebwa bitya baladiya wejja ekukwasaganya weguba mukalafa nekuba kampani weyingira mu losi eba esobola okuggalawo kiri nti woba tosindika maaso kwogera n'abakasitoma toli muntu musanyufu tosobola kumwenya n'abakasitoma tosobola kuwa nsonga kasitoma lwaki akomewo enkya oba mukola kofi ne bano bakola kofi naffe tukola kofi competition nene wabweru kati goyina okuba n'ekyenjawulo muggwe ekiyinza okuleetera kasitoma okolaki okomawo egye twandiyise nga barista touch nti gwe nga barista ossaawo embeera nti omuntu yenna asobola okukomawo enkeera n'enkya ng'anoonya omuntu omu oyo omuntu omu gundi waba taliiwo hafi waba taliiwo sijja kunywa kofi nti lwaki hafi yankolera kaawa omuwomu naye ng'amazima amatuufu yakikwata bukwasi hafi services ze zentuufu si kaawa wa hafi kaawa ayinza okuba awooma naye gye tukoma obisoma gye tukoma obikugukamu buli omu asobola okukola kaawa awooma naye kiri nti gwe kasitoma kikyo omuwa in return kasitoma kikyo akwegombako okutuuka nti buli lwajja ayagala jja alabe ggwe buli lwajja ayagala jja agule nga wooli nti webaba bakukyusiza shift ayagala akyuke naawe nti webaba bakugobye ayagala amanyi wajoze akugoberere so eyo connection gy'ossaawo ne bakasitoma ye connection yemu gye mulina osigaza ne bakama bammwe ate ye connection yemu yegenda obakolaki obafuula abantu b'enjawulo si nti kukeera ku makya bizenga bibaawo competition nebeera competition nti mutuuse mu coffee shop mutandisa ate okuwalanagana efo ky'okukola omulimu ogutambula kwewaako ripooti kuloopangana kituuka ekiseera omugaga n'alaba nga ate mwe temulina kye mumukolera temwongera mu maaso you know cooperative kibategeeza we mba temuli cooperative mwenga abakozi tekisobola vaayo awo kiba kigaanidde ddala so nga kye nandikubiriza babarista bali mu field n'abo abasuubira osoma okutegeera gundi field yaffe kyeyeetaagisa nti wowoze embeera eza nze najja nzekka neemanyi nga nze nga temusobola kuyambagana kulaba nti bizinesi y'omusajja mugitwala mu maaso gino emirimu mujja gitta wemumala ogitta ffenna tuba tufiiriddwa ne bannaffe abasuubira okujja mu field zino naye we tukwatirira bizinesi ne tuziwanirira mu butuufu bwazo kiba kitegeeza nti ne bannaffe abagenda okujja bajja kifunamu mu butuufu bwakyo so tubeere supportive eri bizinesi z'abakama baffe tubeere nti buli lukya oyongera osoma buli lukya oyongera okuyiga si nti wenyini we wakoma awo wenyini wookyali kuba kiri nti we bakwongera sente eyali afuna 2,500 kati nti ofuna 10,000 tekikumalirira abaana bongera osoma bongera okuwuka mu kofi bwe wakoma beera barista abaana bali mu kusoma roasting bategeera engeri gye bookyamu emmwanyi yategeere nti emmwanyi ngituusiza ntya muki so kati walina omuyizi ayigira ddala kuvira ddala kwokya gundi emmwanyi kino kyume kizookya
kyekino ekyuma ekyokye emmwanyi ekizisiikako so nti omuyizi asomera ku BREWSTER COFFEE OBSESSION ACADEMY asobola okufuna basic esobola okukola ki okwokya emmwanyi naye nga ne programu ya roasting weeringayo eya roasting kubaagala osoma ki okurosting emmwanyi so enandyogedde ebyo eri bannaffe abatuwuliriza era tweyanziza okukyaza kansubire nti ebigambo byogedde bibadde so strong and so educative kansubire nti abalaba bagala kufunamu kye babakola ki bapikingamu mpozi ziri branches bbiri Abu Dhabi ne wano Dubai mbadde nsaba olagirire omuntu ali e Dubai ayagala okujja ku branch e Dubai then omalirize nga olagirire wano tusembyo nani Madam happy. So omuntu yenna eyandyagadde otusanga gundi e Dubai tuli mu Riga okulinaana ne Albasam supermarket nga landmarks eziri okumpi waliwo Almadina supermarket ye supermarket empya eriranyeewaawo then olutuuka mu Riga onoonya just Albasam supermarket oba otuuse ku BREWSTER ebeera wala nnyo eno gundi eno ki sema mutabeera zijjudde mu metro eriranyeewo nnyo nti osobola okukozesa metro naye otakozesa taxi weotuuka mu Riga oba otuuse ku Dubai branch so abagala otusanga mu Abu Dhabi tuli twetoloddwa ne landmarks ezisinga okumanyikibwa wano mu Abu Dhabi nti Lifeline etuli ekyengulu Madina Zaid etuli ekyemmanga Hamed Center etuliranye ku mukono ogwa kono so nti twetoloddwa ne landmarks nti tolinawo osobola tubulako wenyini osobola okubuuza n'otuuka nti tuliranaganye ne KM Trading ne Makado ne Hamedi Center ku street yemu tuli ku Electra Street that's the main street one. Love your words, thank you so much. You're most welcome. Kati malize na omukyala ono beautiful lady kati wasome ono kimeze bbanga ki ng'omaliriza okusoma ne BREWSTER n'ogenda n'ofuna omunaala actually enda kweza doza myaka ebiri nali wano 2020 2021 biseera bya covid we natandikira okusoma ne BREWSTER Academy nenjeyungako omukulu ono mweyitira menta wange kozi yankwatako ate nange nembeera mwana mulungi nga nteekayo omutima nga buli kintu kyaŋŋamba nti hafi kino era ng'ewali obunafu aŋŋamba naŋŋamba hafi gwe nemugamba nedda tikyaleero enkyanja kujja bra bwe bityo naye nga saayosanga nnyo si bwe kiri oza bwabamu obunafu butono yes gwali gw'amaanyi kyenyinza okugamba nti ate nange nenneerwanako nenneefaako bwe mba nasoma ebbanga nga lyalidde ne BREWSTER kyate zaalinga weeks 3 nobeera ng'oyize saayiga byonna naye at least nalina theory nga ye mulina wano n'ekirala omusomesa ono nga bw'omulaba nze nali neenyuma ku kaseera ako somesa naŋŋamba hafi jjawo omuzannyo genda okole CV njagala okole CV otandika ogenda mu interviews kati nze mulinga ate neeraba seesobola nze mutima gwaŋŋamba mu interviews nkoleyo biki nze atasobola dde okuba katulipu n'akatima nkyakuba kalema omusomesa nannemerako paka lwe nagenda nenkola CV nengimuleetera nagitunulamu naŋŋamba it's good tandika okuzitwalayo nensirika ninga naziteekawo nolunaku lwali lumu neteeka CV yange nalaba omwami omu omuloko nga postinze mu BREWSTER community nga yagala ba BREWSTER nenteekayo nga junior nensula CV yange nagisulayo kiro sawa zalinga 7 sawa 11 ey'okumakya omuloko nanziramu netugenda mu interview yakusimu nambuza byambuziza nembiyita nangamba osobola okumpaako kuwakawo naye nga waaka kirozeeti nemusindika nnoze nga nnyina ekikonfide gwolaba namusindika namuga that is my work
ne bwoba ompadde chance only 3 weeks yes nga oyigidde mu BREWSTER yes ne mugamba ne bwoba ompadde chance ndabika nsobolera ddala okukola ekyo kyoyagala yes nangamba osobola okulinnya n'ojja mu alayini ne mugamba yes nsobola nampa olunaku era neŋŋenda nenkola interview yantwala mu theory nemwita bulungi nnyo nantwala ku kyuma ku machine omanyi barista temuli mu bino no ozzo oyagala ki ndi barista oli barista yes tugende ku interview akusimba busimbi ku machine ojo operatinga no already ali operated nga buli kimu kiri set grinders nga ziri set just nga yekyayagala mukolere yawo kalate actually yangamba kyoyagala kyoba okola yes nenkola kyenjagala kubanga ye kyeyali ayagala main points yali ayagala yali azimanyi kulaba steaming otya amata abasinga ekyo bakifocusingako nnyo how you steam milk ndoza yes session esinga obuzibu mu barista yes ku steaming amatago era bakifocusingako nnyo ayinza obutafaayo ku latte art kubanga essaawa yonna barista asobola okuimprovinga ku latte art but steaming nabiraba ne steaminga ne bakatima bulungi ne katuuzaako nebiseera ebyo steaming ye namukola yali mulungi nentekako ati gwentaddeko nangamba kuba ekikopo ekyokubiri nakyo nenkikuba natestinga nangamba nkwadde omulimu subhanallah wawulira otya nali sikitiibwa nali era singa teyali musiraamu oba like nti nno baloko bakwano nga bwobamanyi nali njamu ahage ennene navaayo nze ng'omulimu Rozet nkimanyi bakoze eki nagenda okuva actually barista ogenda okuva ku interview ng'otegedde nti omulimu bagumpadde oba tebakoze eki tebakwadde mulimu yes otegeera gwe mwennyini engeri gy'okoze mu theory wo kubanga batubuuza ebintu bibiri bakubuuza mu theory ne practicals ono tulinamu ebiti byanjawulo tulinamu wali like classic coffee abera hot tulinamu manual brewing oye wa mukono kati manual brewing oyo abasinga ate ennaku zino era babarista bano abakyali mu field mbagamba ekintu kimu bateekeeyo nnyo omutima ku manual brewing kuba kati ya trending mu interviews genda omuyaya akugambe kuba bakimanyi nti bino bimashini tutera nnyo bifokasingako nofaayo nokola otya omuyaya agenda kugamba njagala onkolere V60 eyo nno yo yekyasinza okuba ey'ettabu kubanga eri so common ate abantu bajagala nnyo akugambe nkolera V60 ya weeri V60 so akugambe nkolera V60 eyo olina okuginnyonnyola si kukola bukozi mbu yesi bibino mbimaze ssebo no V60 eno bagibuuza nnyo ebeeramu paper filter yaayo gyoteeka muno munda kubanga oba togenda gikozesa bwoti nti okwate oyiwemu amazzi oba kofi olina okuteekamu paper filter yaayo bagirina wano simanyi oba omwana ayinza ogiweerezaako mangu netubeera nga tukola ki tuteekamu kofi waffe oyo netutandika brewing amazzi gaffe tuba tugafumbye tubye n'ebibuuzo manyi BREWSTER yagaliza nnyo tubye n'ebibuuzo oba tebabulasanze n'okukibalagako yes kozi abantu tulina okubalaga ddala ekyo kyennyini kiki tukola so si kulanga bulanzi nti abaana bajje nga te tetugenda bbawa ekyo kituufu kye tulina bbawa kyogedde kituufu paper filter yaffe eya V60 bwe tuba tugenda okukola kofi oyo okakwata bulungi n'okayoyota n'okatereza bulungi tojja kumala gakasuulamu nga bwe kali bwe kati nti okaleese okakakatikemu bwoti tekajja kgendamu of course olina okakwata bulungi nnyo bwoti weewala nnyo okozesa engalo ng'okwata mugundi eno at least olina okuba ne jiiko yes ekijiiko naye well and good nti ffe twambala gloves kati then paper filter eno n'ogizinga akantu kano nkabeera nga kenkanankana bwe kati then nokateeka yes bw'omala ogiteekamu n'ogitobyako n'amazzi agakola ki agokya process eyo nayo weeri jangu ku BREWSTER Academy buli kimu ojja kubeera ng'okikola ki ng'okiyiga liiso ku liiso abasomesa weebali abalungi ddala abatendeke ddala
then otandika okukola ki okola V6 tewo bamanyi ba barista engeri gye tugikolamu yes era bagoberere nnyo BREWSTER Academy kyemanyi balina ne lessons ku TikTok bamanyi ogendako live abaana abagala okuyiga oli waddambo genda noberako ku live eyo nolaba engeri gye bakola ki yes balina TikTok balina Facebook yes Instagram yes zonna social medias kwebali obasanga ate ngene ku Nyondo Media of course mujja kubanga mbasangako yes era nabbaza bwezina kubeerako okungu yagadde okumanyi kisingawo neno interview berengo shengako omuntu omulala bekweyagaliza gwe nga gwe so kyovola bankugambye nti abaana sagadde neyagalize kubanza already ndi mu field manyi wa we bafokasinga jogamba mpaka nakati gyokyali ibanga yo lyonna okuva natandikayo wendi sivaawo sisuubira kuvaawo baba yabo yes kubanga Rozet ovanga wantu wagenze nga iwa anamacha ne bakukwatako bosi wange mulungi simuwanira mu kamera cause ne bwaba ndi maso ku maso nkimugamba ne bwaba taliiwo nkyogera ne bakozi bannange ne bagamba mwali ekutte bulungi omusajja ono omusajja mulungi so nagenda ndi amacha nga nyinako omusomesa nekya academy nga already ebintu bino byonna binanga mbirina manual brewing ku machine ebika bya coffee nga mbimanyi bwe bangamba nti kola kino mba nkisobola kola kiri mba nkimanyi kola kino mba nkitegeera mpenjawulo wakati wa kotado ne piccolo byonna nga nsobola okubeera nga nkola ki nga mbinyola so wali superstar nga BREWSTER maze okukola ki okumangula of course so abaana bonna abali eyo abagala okusoma barista mujje mweyune BREWSTER Academy ejja kubeera nga ebakwatako mufuuke ekyo kye mwagala temujja mu BREWSTER Academy nga mulowooza nti BREWSTER Academy ejja bbawo emirimu BREWSTER Academy kyekuyambako kukuwa skills nekuteekateeka bulungi nekubangula yes bakikola bakonekitinga ewali ki ewali omulimu so tolowooza mbu olwokuba nsomedde watikya babu ajja kunconnectinga wali omulimu kyateeka omulimu nyina okugufuna olina okwebeereramu ekintu ekyo kyebakuwa exactly ekintu ekyo kyebakuwa nobeera nga okiteeka mu nkola nobeera nga nti bwe ngenda mu interview I'm ready to grab that opportunity because abaana bangi bali eyo nga bagamba abo babbi batusuubiza bajja tusomesa batufunira emirimu bagifuna era connections bazibawa si mwana omu si babiri si basatu bazibawa ne basindika mu kifo abaana nga bana ababiri ne bayita gwe lwaki oba ogwa kituufu ate mwasomera wamu exactly nze njagala nzijewo kiri abaana kye bagamba nti batulimbalimba emirimu olumala okusoma ne batulekaawo tebakikola BREWSTER Academy gye mmanyi we nasomera ekyo tekikola ekonekitinga n'ogenda gwe omutwe gwo ne gukweyimirira amanyi geeyongedde mangi omanyi products ezifulumye okuva wano abaana baliyo bahead basiniya bavudde mu BREWSTER Academy era ndowooza olaba improvement kitegeeza nti abaana bakola ki abaana bajjira ddala kubanga ffe wetwatandikira tetwali wano singa baali kyebakola tebakitegeera singa teriiwo era singa bangi mubalaba Rozet oli mu media singa bakutuukirira nti banziba nawaye sente zange tebampa kye nali nyina kufuna ate era tebanconnectinga ku mirimu naye sinalabayo wa BREWSTER Academy akaaba that means nti ekintu kye bakola bali ku kituufu bebalenye bebalire dandiza katokomeka olunaku olwaliro kubanga kyo abaana balina love ya BREWSTER Coffee Obsession Academy yes buli gwe mpuliddeko yenna they are so really happy you're having much love for it mwebale nyumba ddala kwagala BREWSTER era tujagalira ddala yinga kisajagala sijagale nga bakama bange baba sijagala kali mwengamba nti sijagala balake mubeere bulungi.
kya buvunaanyizibwa naye ozimbye otya? Kankwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing w'amayumba, interior designing ez'omulembe, so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri e Lubaga Kabuusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project.